Bobi Wine ne Museveni bonna bali mu kawungeezi ka byobufuzi. Omu azoganyiza munne ne bagenda bonna. Bo bagenda because ideology ya Bobi Wine tesobola kuwangaala kubanga ezimbiddwa ku Museveni. Museveni waafiira ne Bobi Wine abaafu. Ideology yagizimbidde ku Museveni. Museveni yagende lwaki tagenda alemeddeko tumulabise tukoleki byebintu eby'amaanyi. Nzali waga nti nze byebufuzi mbivuddemu. Bobi Wine agamba ki mbulira kimu kyayogera nga tekiri ku Museveni. Kimu kyokka bwe kiti nti bana tugenda kukola enguudo za lane 8 bweki bana tugenda kukola amalala tugenda gaza mu gundi gonna gagenda kudda mu private agenda kudda mu gundi mu government amasomo gagenda kudda mu government tugenda kukola railway ebyabyogera alabisa nnyo ali mu kulabisa agende tumutwala nekitabani ki kakati kitegeeza ne bavaawo tewaba mulimu. That's the point. Kiringo liwabera nga alongoosa wano. Kati gwe nojja kati Bobi Wine mulabe nga abalongo ng'omuntu alongoosa olujja nga buli waliwo omuti ye Museveni Bobi Wine yalongoosa kati akomplaininga ku muti musula ebisaaniko lwaki musula ebisaaniko kati boosi agenda kujja atemewo omuti Bobi Wine abaddayo wezigomba direct tewaba kusibamu ate kati akole ki akyayera aba akwata mu fairozi kati nkugamba nti ke kawungeezi kati ke nkugamba nti Museveni ali mu kawungeezi k'ebyobufuzi kyokka ate Bobi Wine agenda naye by all means. So Museveni bwagenda ne Bobi Wine abagenda tasobola kusigala because azimbye ekintu kye nga kiri ku Museveni kigoba Museveni talinayo Uganda gyatulaga mpya ochege talinayo Uganda gyatulaga mpya atulaga bubi bwa Museveni na kumulabisa na kukola kina kulabisa mutabani we n'ebigenderako byonna kakitegeeza nti omuti guli bwe guvaawo guno gubadde gusula ebisaaniiko bye tukomplainingako ebisaaniiko olugutema bapaba ng'abeera bambala mwambale mwe tugende bannange okategedde that is where we are. So kati embeera efaanana bweti ey'ekikula kino etuleka mu mbeera etuleka mu situation kugamba embeera efaanana bweti etuleka mu state of kwagamaya state yabeera ebitegeere bonna bosizira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusoomoozebwa ofiidde olwazizza n'okusoomoozebwa okulaba kusaasidde nnyo asatuka ku buwanguzi mpiyozaayoza tuliko MS Media nze Matiya Ssekajjako nina Samuel Kalungi abamu muyita Okote tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero Okote buuza abantu abatulaba twagala okubabuuzaako muli mutya mwasuze mutya mwasibye mutya mwenna nno nga bwe muli awaliwo abali kuno n'abawangaalira ebunaayira bamanyi okuweereza messages ez'enjawulo abamu nga beebaza abalala nga bamulugunya abalala nga bawabula tubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala okuba nti mugoberera abagamba nti ekintu ekimu ku bikulaakulanya ensi kwe kugabana information okuba nti muwuliziganya onayogera kino onagamba kino ne mujjamu ekiki ekituufu naye tutabeera na muntu omu atutegeerera era tuterenze tera obbagamba ba disclaimer nze wentula wano n'omukulu ono size nsinga okutegeera naye ndi sure nti nina kyensobola okugattako ekyo ndi very sure. So tweyanze nawe tweyanza nnyo njala tutandikire ku nsonga ya Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'akagugula lwekabadde kabamunuuza kati myaka ng'ebiri wakati we n'NUP yasazeewo okwanjula ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya kiyitibwa Democratic Front DF. Mathias okwanjula ekibiina ky'ebyobufuzi kimukolera kikolera opposition kijinafuya yabadde mutuufu okwanjula ekibiina tutandikira awo ekyamazima newankubadde gwe otandikidde kugamba nti kimukolera oba tekimukolera ekibuuzo tekyandibadde ekibuuzo kyandibadde omuntu wa bulijjo agenda ku kiina we kigattira ku muntu waffe owa bulijjo
nze naawe okyegedde kubanga at the end of the day buli kibiina ekijja kiba kitunulidde entebe ennene bwa president nempuga gwayagala kukyusa teriyo kibiina kikyagala bwa president era ekyo bwekiba ekibiina kikyagala bwa president tekiba kibiina kiba kiguumaza ng'ente eri ku kyoto kiringa bwetulaba ttiimu z'emipiira buli katiimu kajja kaagala kikopo tosobola kugenda mu tournament nga toyagala kikopo oba mugwago oba omalira bantu biseera so ndi sure nti ebigendererwa bye okusinziira ku ye nga mpuuga biri smart era birungi yabadde mutuufu otandika ekibiina kino tosobola kugamba nti yabadde mukyama tosobola kugamba nti yabadde mutuufu kiba kya buli az'amaanyi anza okugamba nti yabadde mutuufu oba yabadde kubanga ekibiina tekibeerawo mu butuufu oba mu bukyamu ekibiina kibeerawo mu mateeka anti banne bamunenyaako kitegeeza buli gwebananenya yanaakola ekibiina bali baveeko bali bye bamunenya biveeko kubona balina ebyokubanenya bingi okitegeeza kugamba kati fe tutunulire ekibiina so bw'abanga ye yakikoze mu kwekandagga ontegedde kulaga butali bumativu then ekyo kyekikyamu okitegeeza naye bw'abanga yakikoze mu butuufu bwakyo buli muntu people have made steps in life oli asobola okukyusa osobola gwe watandikira si gy'oli ontegedde kati mu sipiriti gy'okikoleramu yebeera ekyamu oba ennungi waliwo abakazi abano bamagana amakana agende wuuyo n'afumba ate waliwo omusajja akyawa omukazi ono n'agenda n'oli n'abeera n'amuzaalira n'abaana okitegeedde naye ekizibu wekijjira kwe kutambulira mu mwoyo omubi kambalageko kambalagekawo kibiina kiba kifu kati tekisobola kumanya oba yakikoledde mu kambalageko oba yakikoledde mu byaddala kubanga ekikulu kya byonna ne Bobi Wine naye yemalako ekyamu kubanga ne Bobi Wine yali mu DP Bobi Wine yali wa DP kale yali wa DP bw'ava ne mu DP n'abeera ne Besigye naye ng'era wa DP naye ng'awagira Besigye bw'ava okubeera ne Besigye n'agenda mu independent mu People Power bw'ava mu independent n'akola ekibiina ekikibayita ki oba okategerekegeza kugamba so that's a process of life so people make choices oli n'akola okusalawo n'agamba omanyi okusinza ku bwenda by'ekibiina kiri kyembaddemu tebalina mulamwa gwe njagala kutambulira kuba omulamwa gwabwe tegujja kuntuuza kyenjagala mangu n'akola ekibiina so ekibiina kye kyeyakoze bw'aba yakikoledde mu mutima mulungi obuzibu okawe buli nti bapolitician si bamazima bonna bapolitician balimba politician tayogera mazima teri politician ayogera mazima buli politician ayogera kimuyisaawo kyova olaba nti bapolitician buli bagaana okubeera abalambulukufu nti kano kazannyo ka byabufuzi batukola obuzibu era kyokola nti ffe community experts tuvaayo netubagamba ekyo kyemukoze kikyamu kya bulimba okubuusa abantu kubanga bwe tutakola ekyo mu budde abantu bayinza n'okufiira mu kazannyo kikuta kana kazannyo k'ebyobufuzi kalimu n'okufa kali very serious kazannyo naye ate kali serious kaditaminingani agenda okufuga ntegere kakati bw'ogaana okubeera ow'amazima oba bw'ogaana okugoberera rules and procedures z'omuzannyo guno gw'ebyobufuzi oyinza n'okuttisa abantu ebyetunenya Bobi Wine buli dakiika abantu tebatulaba bubi nti gw'ozanya ebyobufuzi byo naye ate waliwo afudde ate oli comfortable ogamba nti nedda tusonga embeere bwekiri olutalo bakuba omujasi amasasi oba essasi mwe musigale nga muli awula kubono bamukubye nedda kati simanyi oba wakola ku magye nemugenda ku nsonga waliwo gyemubeera mu vita omanyi olutalo lubeeramu ebintu nga bino naye bibiri byengenda okugambako wasanze kwogera ku byantalo waliwo kyetuyita war then we have the battle a collection of battles makes a war you can win the battle but not the war osobola okuba omuntu n'omugamba kati wetubadde ku gundi bakubye
but that does not guarantee you nti ogenda kuwangula ki olutalo. So tukyali wampuga. So bwe tubeera mu lutalo waliwo ogambira ekigambo nti ceasefire oba withdraw. Nti wokolera withdraw oba omaze okukakasa nti kyenneŋŋa nga kiyinza okumalawo abasajja bange kubanga bakapiteeni be batera obeera wano. Kati kapiteeni gweobeerawo ng'okola ki n'ogenda okulaba obusajja eri buyiika naye nobuyiika naye nga tolina chance eddusa abasajja bo otegedde. So bagamba ne withdraw otegedde ne muddamu ne mweseetinga buki. Naye si kyamagezi gamba nti musonge embeere nti bannayo oli bamubbi okubakumenye musonge embeere naye nga gweno bwonywa caayi emabega nga kapiteeni. So that is the point. Now the issue is with Mpuuga. Honorable Mpuuga babanga yakoze ekibiina kino mu kwekandaga mu mutima omubi tekijja kukola. Era tugenda kulaba science talimba, tugenda kukiraba. Bwana bakikoze mullo eri fit era tugenda kukirabako. So okugamba mbuno yakoze ekikyamu okukola ekibiina mu Uganda tulina right okukola ekibiina nawe lebo okola ekibiina eryagamba buli omu alina right. Naye ekikulu kya motive na nsonga yennyini ekukozeseza ki ekibiina kyokula nti bino byonna birala bigundi byani bibadde bijja bigwa Nsuubi simanyi DP Buloko bibadde bisinde naye nga biva wali nga biva ku kinyusi otegedde kanate ekyo ekinyusi kubanga ebyo ebisindesinde bye bivaamu era ebibiina. Ekisinde is usually a testing ground abantu bampuliriramu senga Bobi Wine teraba nti abantu people power bakifiiringa eyandikoze ekibiina. Ene bano bali ne Democratic Alliance ne bagitumye Democratic Front. Otegedde nti yabadde ne Democratic Alliance kati bakoze front nga kyekiki so kati awe tuli nti ekikulu kya byonna mu bibiina by'ebyobufuzi mulamwa bwe guba munafu n'ekibiina kijja kuba kinafu, bwe guba nga gwa muzinzi n'ekibiina kijja kuba kyamaanyi. Ontegedde because ebibiina by'ebyobufuzi bikyali bingi nnyo. Oluzonze kati ntandise okuwulira nga ayagala okugamba nti aba opposition bandibadde bafuna ekibiina eki kimu ne babeera omwo bonna. Teeka lijja ne bagamba nti mwenna muyingire muli kuba bangi kati yesobola tunulira Mpuuga n'abanne baalinaba abantu abasinga bamukubyemu nnyo ebifu okutandika ekibiina abagamba nti baali nabo bafeeriya bamukaaku bamawike abedi bwanika bani tebasobola kutambula wadde step bbiri mu lugendo lw'ebyobufuzi era nti okuba nti wekiba kyakuyiiya okuyiiya okwabwe kwakoma olaba asobola okisakisiidingisa ye nga Mpuuga. Kati kankubulire ekiri ku bibiina by'obufuzi. Ebibiina by'obufuzi biri logic ate ebibiina by'obufuzi bikula oba bikona. Otegedde ekibiina kisobola okukula oba okukola ki okona kubanga ebadde Green Partisan Party ebaddewo ndowooza okukopa bangambye ebaddewo ekibiina kisobola okukona oba okukola ki okula. Kakati abantu abali mu kibiina bankizo nnyo mu kikuza oba okikola ki okinafuya. Sizoni eno gye tulimu abantu betulina balina experience abo boolulira abo bali mu kibiina naye tebalina maanyi ge batalina nego experience bagirina era bamanyi bulungi nnyo ebikuza ekibiina. Naye wano waliwo nze nina ekintu kyentandise okulaba era tujja kirabako ndooza myaka nga 7 kwetaano kuva kati. Abantu abanafu ennyo obudde buno bagenda kuba bamaanyi nnyo emyaka nga 7 okuva kati mu byobufuzi. Waliwo essaawa eno ekintu ekitambula ekya bugubugu ontegedde owebale nnyo essajja nga lyabadde lyase wano n'oli n'akoleeza wano
Ochegedde. Ekitegeeza lisobola okugisa emmere. Lisobola okugisa bwe liba eringi lisobola okugigisa. Naye nkugambe singa omuliro gubeerayo gw'essanja nawano nga waliwo omuliro gwagundi gw'ekyoto guli guyinza okubeera nga gusikiriza okubeerako naye ngaomuliro omutuufu guliwa. Kakati akaseera kagenda kutuuka abantu abatakola sensi kati bakole sensi later kubanga ensi bwetyo bwetambula si kubagumya anti science of life bwali ofaanana ng'olina emyaka 12 sikofaanana ontegedde. Waliwo abantu bwe twali tukula waliwo abantu abaali nga ab'amaanyi nga balabika nga ab'amaanyi olwaleero kati ate bebaki yes oyinza okikiriza nti Besigye ali mukomera egyali naye Besigye yali asobola obeera mukomera dakiika 3 ng'eggwanga terinaaba kukugira obujulizi bw'alina abagamba nti ate buno obujulizi bw'ennyinazi bukambwe nnyo buyinza n'obasasamaza nnyo okugenda netwalira mu bannabyabufuzi abalala bangi. So kiki kyengezaako okukulaga nti as we move tulina okwegendereza nnyo nga tudisikasinga bino ebintu naddala bino ebyebibiina. Ekibiina kirina amaanyi agasobola okukula kubanga olaba kati kankuwa example Nuupu National Unity Platform yali yabakibalamu okyegedde yali teyabadibaako kuba biliyoni yabadibaako kuba biliyoni emyaka emeka okutuuka 2021 yalinga 10 emyaka 10 ontegedde emyaka 16 ng'ekibiina weekiri era nga buli omu agamba nti baagwa abo olwaleero kyekiriwo okyegera. So it is really a question of time and it's really a question of understanding nti kiki kyetulwanagana nakyo kati guno obudde bwe tulimu embeera eriwo Mpuuga alwana nani ne Bobi Wine kakati ekibiina kye si kyangu okukola kati era kiyinza obutalabikako nebyo ekyanga kyangambwe ayinza okutwalayo abantu mu paalamenti kati ayinza obutagendayo ate aye kati ali munnu olwadde kati ssemateeka abagamba bbiri mu mwezi ogwokutaano musobola okulangirira ebibiina balangiridde kati yaali eri Empuuga alina kyasobola ekibiina kye kirina kyesobola okwongera muki mu opposition nga bwetambula tekirina ekyokwongera mu kireke asobola okwesimba kuba pulezidenti asobola n'avuganya n'afuna kyafunayo abantu kankubulira abantu abalonda bayitirivu kyeŋŋamba fano mu Uganda tulonda miliyoni 9.78 tetulonda wakola miliyoni 15 naye nga abantu bali miliyoni bati omulaba n'amaanyi ago Mpuuga ng'omuntu Mpuuga asobola okukangakangamu bukanzikanzi obudde bwe tebunnatuuka mu time entuufu si kati Mpuuga tannaba kubeera Mpuuga baakola ensobi ate naye kimukakatako ensobi gye baakola kuyingira Nuupu bonna aba DP Buloko nga bwe baakola bannambooze baani ne bannambooze gye bali naye tebatudde ayagala kaadi yagambye Mpuuga sokoleke ani Obote Nambooze yagambye Mpuuga nti bannaaye oli musajja mubi nnyo bulijjo kyokola kyekyo oli awo weeteekateeka kutandika kibiina kya byabufuzi nga oli mu NUP okuba NUP akati obuzibu buli luddawa obuzibu buluwa bati ki ekyogeza Nambooze kaadi togana Nambooze akyali mu politics wa kaadi kati Nambooze omulamu ne bamala bamumma kaadi ayinza n'oggweddawo because kati mbuulira kiki kyasobola okukola kati ekiri awo kubanga kati ekyo gwe mulimu ye gwakola kati anoonya kaadi musajja omukazi wange omulimu gwe gwa byabufuzi gwe mulimu gwakola ayina omulimu omulala talina tatandika yandika saaluuni era ne bw'aba nga abirina ebyo abirina bubeezi nga byo abijje mu byabufuzi ebyobufuzi ye maama we ye taata we gwemusunyaka bwe yali nga atannaba kuyingira mu byabufuzi kubanga yajjayo bakaluba ojjuga ti yajjayo bakaluba mukasa bali mu kooti emyaka 4 n'ajjayo bakaluba mukasa honorable olwaleero paka nakati akyaliyo anti yabagamba mu abawuza nti ffe tukaddiye tube mu paalamenti tubalekere Museveni ono mwe munaamusobolamu kati ebyo kati oli atandika ebyo oli kasi atandika ebyo why do you care mutulekere lwaki ofaayo
ati gwe yenjawulo ye Ludda One Empuuga agamba nti bavubuka mu temumanyi kye mukola ng'agamba ba Bobi Wine ati enjawulo ya Nambooze eri Ludda ati ye ayogera ali ku side ya Bobi Wine Nambooze anti kyekyo kyenkugamba nti kati ebyo byonna abikola lwaki ali ku side eri politics wakubala Bobi Wine yalina kaadi si Mpuuga kaadi eyisaawo Nambooze kati Bobi Wine yagirina kyogamba Nambooze ne bamumma kaadi asobola okukyukira Bobi Wine bulungi nnyo yakakyukira bameka olaba akyukidde munne Empuuga kyogamba Bobi Wine kyogamba Honorable Nambooze amanyi nnyo Bobi Wine okusinga bwamanyi Mpuuga lwanga yekyukira Mpuuga. What makes Bobi Wine so special? Lwanga wali omugati eriwe wali omugati politics wate bwatambula alina ekiddako gwobeera naye politics wate bwatambula okuleka abantu abamu abalina ensa abagamba nti bannange nze nja kuyimira ku kigambo kyange ate naye abazanye politics ow'ekikulu kubanga politics alimu levels waliwo abazanyira mu primary abali mu secondary waliwo abali ku university kati Museveni ali ku university ontegedde waliwo wakatikati abali mu secondary waliwo abali mu O-level waliwo n'aba A-level kyokale waliwo n'abali eno wansi mu primary nga ye politics avuya muvuye mwebali bonna era obasanga balayira boogera bino boogera biri tumutwala abo batumutwala be bali mu primary kubanga bo tebamanyi maanyi ga byabufuzi gali ontegedde kakati bo kye balina baba na bigambo, and that's where politics are the levels. That's where we are. Awe tuli. So Mwami Mpuuga ali mukatu ak'ebyobufuzi ekibiina kye yakoze kiryoko kikola naye obudde si bwe buno obutuufu ate nga tugenda mu 2020 obadde yagala kikole nga tubudde mukalulu yali alina nakikola ate bukyandikoze ne sensi bulungi gatuvudde mukalulu akava mukalulu olunga abantu abagamba ati anti kati oba ofuusa oligino bonna abaagwa okuva mu nuupu be baagana okuwa kaadi bajje abate bakyali mu byabufuzi obuddo kati wano obalabe banammakaadi mu NUP bajje wano mu Uganda kankula ekintu kimu wano mu Uganda ebyobufuzi twabitegeera nga bwe twategeera obuugi ng'abaana b'essomero baategeera obuugi wano mu Uganda ebyobufuzi kati n'essaawa eno bwe twogerera tulina akalulu ka Nalukoola 210 ne tukyalina akalulu ako kakyapendinga bakyali mu kooti bakyekekyegezaako okulaga nti that is how silly we have become, and I think government erina okusala amagezi agatta politics ono n'afa natural death nga bakendezeza sente zibabanabi anti kyekugamba bwe bati balina okumutta kubanga olwaleero senga bagamba nti MP afuna million 5 tebaddayo era lwe bakoma ogenda kola toddamu kola MP nga oli mbu yesibyeku bwe MP naye kati business yokayoka ekola mu Uganda bagiyita politics ekolerawo ate efunirawo kiralu tebereza Nalukoola ate naweza na mwezi mu parliament nga alina ebibiri waakiro era ne bwe bamukomyawo n'ataddayo cash ku account ate ng'oluusi nze nabagamba nti eno kasasiro gwe mukola yaleeta ebizibu naye President Museveni yamwagala kubanga oyo yamuyambye okukuuma entebe yamuyambye okukuuma entebe oyo politics w'essente kubanga kati ye ogenda mukugambako ki okutta ebibiri ogamba waayi omusajja era wekalagaasooge era balina ennaku togimanyi balina ennaku nga bamuggyeeyo oyo Nalukoola tomulaba nga yeekazaakaza ng'ayogera alembegerero ayinza n'okuba teyeebaka kubuulira mazima yakimanyi kino kyenjogerako yakimanyi gwe tojja kukitegeera kyogamba kubanga agugumuka buli kaseera alowooza akafooke mukyala wamugamba dipepi akimanyi bakugjeeyo wakati wano oba olipoti ng'ogamba abadde omubaka wa palamenti wakampeni takyali ebintu bya politics nga bituuka mu katikitiki kati politics bwate bwakyuka ne Museveni bwate bwagenda okugenda mu katikitiki bujja kukya bukikumakya kati essaawa za Museveni ez'okugenda temujja kuyitamu yadde akatikitiki bujja kukya kumakya nga isiye pulezidenti ngalo pulezidenti omulala kati mwabadde bawogana nga mugifudde project kiggwe era osigaleko ku bodaboda yo ng'ogivuga
anti nze kubanga mbagamba saagala oli abeeraawo nga yeewunza ng'alowooza nti Museveni bw'agenda obulamu bwe bukyuka. Ate bannabyabufuzi bano nga batugamba nti omusajja tunasooka kumutwala buli kimu okutereeza. Babalimba. Bw'oba ovuga booda weeteeketeeke bweteesiteesi. Ontegedde? Kwongera kulinnya muliro. Kulinnya muliro gwa booda na kusika kiwuubiro. Ontegedde? Tewali MP togera Museveni ne bw'agenda leero ng'obadde musiru ojja sigala oli musiru. Akaseera ke kano bantu kweteekateeka nze ngamba bavubuka. Museveni si kizibu kya Uganda. Museveni y'omu ku bizibu bya Uganda. Naye bw'obanga obala ebizibu bya Uganda biyinza okuba biringa 100. Kati Museveni ng'ekyekimu kati Museveni okumuggyawo yekka. Oyinza osigaza ebizibu ebirala 99 oyinza obutakolawo njawulo. Ekizibu kya Uganda kisinga ku Museveni. Kinene nnyo nti Museveni azanyako nga 10% ku kizibu kya Uganda. Kati 90% ng'eri awo 99. N'ebirala oba abikontributinzeeko. Anti y'omu ku bizibu ky'oba nkugamba ontegedde. Era buli kizibu kyonna kiba kikontributinga ku kiri. Totasobola 10% eba nti. Nze nkubuulidde. Gwe kisinza bw'omulabamu. Waliwo abamulabira mu 100 nti ye yekka ye problem. Omanyi bw'avaawo biba biwedde. Buli kimu. Ekegedde. Kyokka ate waliwo n'abagamba nti is the only solution we have. Abatobawulyanko. Buli omu aba n'ensonga ye. Kati gwe ekyamagezi ky'olina okukola kweteekateeka. Gwe nga gwali eyatudde. Anti nkugamba nti olina okweteekateeka n'obeera nti senga olwaleero ovuga bodaboda olwakubanga Museveni yayonoona amasomero. Ng'ovuga bodaboda naye nga wali musomesa. Naye waliwo abadiguli aba bodaboda. Weebale nnyo. Kati oyo yeeteeseteese. Owa diguli kankubulire bodaboda ne bw'oba ovuga bodaboda si musango kasita oba ng'oli muyivu. Otegedde? Owa diguli avuga bodaboda tafaanagana nawa P7 avuga bodaboda so nga bombi bavuga boda. Era oyo aba yeeteeseteese nti ye Museveni bw'agenda bw'ati for example ne bukya ku makya ne bagamba nti amasomero gakyuse kati gonoga gavumenti akuba bukubi empapula ttaka n'akola n'agamba nti mugambye essomero lyawe eriwe mulimu nti wano kati oli bwabanga abasomesa president abasasula bubi biki ng'oli yagamba wae kanve mu kusomesa ngende nvuga ebooda oyo aba yeeteeseteese era oyo aba musituufu nnyo ogamba nti Museveni agende. Ne waliwo abantu ng'oli wa P7 P6 wasoma mu gigi n'ogumala waliwo oli wagamba era bamanyi okwewaana ne bagamba era tuli wano ffenna tuvuga booda n'abadiguli mwe bali. Owa diguli avuga booda takufaanana gwe yakoma mu P4 n'otunda n'ettaka lya kita kyoyitamu essaawa eyo. Ontegedde oyinza okuba oli musawo nga wamaliriza ogambye kankoleka saaluuni nze amalwaliro tebasasula. Tofaanagana nawa saaluuni oli omulala munno nawa saaluuni yagaana kusoma busomi. Naye agamba ffenna tufaanagana wadde gwe wasoma obusawo naye ffenna tuli musawo. Era mbawulira nnyo bamanyi bitugamba. Akulaba mu mbeera gy'alimu n'akugamba nti gwe wasoma onsinga ki? Ndaba ffenna tuli wano. Tuli wano naye nze neeteekateeka. Waliwo ekiyinza okuntuukako. Ontegedde? Olabye ku bantu wano oli ng'anonyeza emirimu myaka 10. Ontegedde? Nafunayo gumu n'akola emirimu obulamu ne bukyuka. Oba n'akola ebintu ebirala kankubulira omuntu eyeeteeseteese abeera beta. Nze director wange yasooka okundirectinga yaŋŋamba lumu namutwalira bannangamba nsikwagala bantu batasomye mwana. Ne mpulira nga alina omutima omubi. Ŋŋamba abantu bano nabo si be baayagala. Lwaki oba okola ebintu ebyo? Bwe ŋŋenze enkula ntegedde kye yali ategeeza abantu abatali bateeketeeke kubanga oli obusanga teyasoma newaka tebamusomesa kubanga okusoma tekitegeeza kubeera na diguli. Okusoma kitegeeza kukuteekateeka. Kyeki kye bagamba abantu nimweteeketeeke sibagamba mugende kusomera wokka naye mweteeketeeke baako kyoyiga. Nze abaana mbadde mbatwalanga mu sikirini ya Museveni gye bali ninayo kati n'abafuna omusaala okunsinga kubanga nina abaana bange nga bana abamu kubera natwala abaana basooka ne bampa abaana 10 State House yampa abaana 10
yatuwa abaana 10 nga tukozaawo gundi project eyo yazinga yafaawo mu Kalwero. Abaana 10 enkaaga baayitawo. Bwe baayitawo bali abala baagaana nga bamanya abaana ba ghetto ne bagaana. Kati bana enkaaga ne bayita bulungi. Bwe bayita obulungi kubone bakuvako abantu bali mu kaaga ne babawo emirimu skilling basomesa. Kati nga ba junior teachers ndio nti kirase ba mu senior ne junior. Nga ba junior teachers kati abamu kwabo bana ba senior teachers kati afuna kakadda omwezi. Nze nfuna mmeka mu government. Is from government? Yeah, because government is kusasula. Because skilling is initiative. It's a presidential initiative. It under State House. Zenfuna mmeka. Anti kugamba nebogiraba sisasulwa but lwaki nze nagamba teketeka abaana bano ntegedde olwaleero that is where we are. Kati challenge gye tulina kati omwana yenna ne bwoba nga tolina mulimu naye ng'olina sikiru yo bujja kumakya nga sikiru erina weekoze eki oba otunga ngatto oba otunga ngoye oba okola biki gwe byonna byokola bikole ntegedde ekikulu kyakweteekateeka buli kakesa koofuna konna kakozese amaanyi g'oteeka mu Museveni agende Museveni atutamye gateeke mu kubaako kyokola ki kyoyiga today waliwo twabadde bakulu bana bali mu kibiina kya Mpuuga balina kye basobola okugattako tebalina kuba bandi badde beegattako nabo bennyini tebalina kye bayinza kugattako ngabe it was wrong timing kubanga buli omu alowooza bulala ku ekyo ekibiina abamu otegeera balowooza bakuwadde ssente abalala balowooza olwanyisa Bobi Wine abalala balowooza it was wrong timing yakitaminze bubi buno obudde bubi it is too late it is too late kugambi kasasiro tebasobola it is too late one it is not the right time oyinza okukola ekintu ekituufu but mu budde obukyamu osobola okukola ekintu nga kituufu naye nga mu budde obukyamu owasizza akaana kabendi kato owasizza ogenze n'oyanjula biki omwana wa myaka 16 abakyabulayo ekyaba ekyebiri makyaza okoze ekintu ekituufu ogenze mu bazadde n'ogira era wali bagamba nti nedda akaana kabendi kaleke kakyali kato kaleke kasome okyegedde so kola ekintu ekituufu oyagala kuzaala naye ng'olina emyaka 12 nedda kituufu okuzaala si busango naye okyali muto ontegedde that's where we are nti Mpuuga yakoze ekintu ekituufu mu budde obukyamu buli muntu akirowoozaako bubwe ontegedde kati nze saawa eno I'm yet to find out what is really wrong naye nze nadabye nga sisuubira nti yakikoze mu mutima bulungi obanga wabadde anoonya kasente kajja kafu naye okukola impact ku ground no there's no way so tekina kati nyina bannabyafuzi bendabanga bo basanyuse ku ekyo nga bagamba nti katuwamba wetugenda osimba kati challenge eri bweti kugambye kati ekibiina ekyo kiraba awaliwo abakinako feeling embi nti kirungi kyenagamba kigera kubeera kya mugaso nnyo myaka nga egi kuva kati ekyo kibiina kyolaba kubanga bonna ababirimu ebyobufuzi babimanyi era nawano nze nyinza obba njogera bwe nti naye nga bo tebakoze ensobi nga balina ekye baabaze naye okusinza ku nze omulabi waliwo obuzibu ntegedde naye Mpuuga omulabi alina sitayiro zonna ez'ebyobufuzi azimanyi era yamanyi agamba kiteekewo kati kikonfuzingemuko naye ayinzayo okubanga naye akibalidde emyaka ng'egi maaso nga golooza ali ku 226 kumbe ali ku 231 ontegedde politics bwate bwatambula wabukodyokodyo kati gwobalasiye politics olwensi etutambuliramu omusajja abala kalulu 226 bwe yagambye bwe yabadde akyanjo yakyogera yakoze speech mu speech yekyo yakyogedde gwe kyoyogera era agamba agenda kwesimbawo good naye abantu bangi nnyo beesimbawo nga teyesimbyewo mbw ayagala kuwangula
ng'ayagala kupima ground ategere bwadda omulundi okuddako era wekiri bantu bangi nnyo beesimbawo naye nga naye nyini mutima akimanyi tajja kukola ki kuwangula naye nga apima ground apime ground afune dynamics kitambula kitya kinaggwa kitya ekyo abantu bakikola nnyo abantu bangi beesimbawo ng'amanyi bulungi nnyo tagenda kuwangula bulungi nnyo ng'ekyakimanyi naye naayita mu kalulu konna naye nga ye ali mu study ye ali mukukola case study kati gwe ng'olowooza mbu era nga gw'omusaasira n'omusaasira bambi sente ze zayonoonya obudde kumbe ye akola case study ye gwe ng'olowooza nti naali muki gwalowooza ali mu byaddala mbwayagala kifo yolwedi abaya era kakubuli abantu bangi nnyo mu byobufuzi bagendamu nga bamanyi bulungi nnyo nti kigenda wangula naye wano ng'alina ekintu kyabala ne status yennyini okukyuka kuba kati Bobi Wine asinga kumpuuga status ontegedde former presidential candidate kakati Mpuuga is an MP former leader of opposition tebatuula mu meetings ezimu kati Kyagulanyi atula mu meeting yemu na Bedi Wanika kuba naye yaliko presidential candidate batuulira ddala kankubulire ebyo bya politics biwe ebyo biri very funny former presidential candidate nga bakugugolingamu wali oli former presidential candidate discussion z'otuulamu size eza former MOP kakati eyo naye status agyetaaga mwami Mpuuga because ebyo byonna bimuyamba to move forward kubanga yakyalina olugendo mu byobufuzi bya Uganda lunene nnyo luwanvu nnyo kubanga he has a lot to prove Obote Mpuuga akyalina olugendo mu byobufuzi bya Uganda alulina okuleka nga agevinza abirina naddala mu kinsa kye tulina nomanyi lwaki abirina ekisookera ddala alina knowledge mu byobufuzi ekyokubiri Museveni ali mu kawungeezi ontegedde bino byonna bireetera abantu abalinga Mpuuga ate Mpuuga Bobi Wine yabajjawo Museveni bw'aba mu kawungeezi Bobi Wine yaba alina okustepinga bombi bali mu kawungeezi Bobi Wine Museveni mu kawungeezi in terms of politics soko kiddemu kugambye bombi gwe gyoli mu kuwoza gwe gwolowooza nti musikaawo birabe nga muganda waffe yafiiriddwa omwana bombi bali mu kawungeezi Bobi Wine ne Museveni bonna bali mu kawungeezi ka byobufuzi omu azoganyiza munne ne bagenda bonna bo bagenda because ideology ya Bobi Wine tesobola kuwangaala kubanga ezimbiddwa ku Museveni Museveni wafiira ne Bobi Wine abaafu ideology yagizimbidde ku Museveni yagende lwaki tagenda alemeddeko tumulabise koleki byebintu ebyamaanyi waga nti nze ebyobufuzi mbivuddemu agamba ki mbulirayo kimu kyayogera nga tekiri ku Museveni kimu kyokka bwe kiti nti banaye tugenda kukola enguudo za layini 8 bwekiri banaye tugenda kukola amalayo tugenda kazza mugundi gonna gagenda kudda mu private agenda kudda mugundi mu government amasoko gagenda kudda mu government tugenda kukola railway ebyo abyogerako alabisa nnyo ali mu kulabisa agende tumutwala nekitabani ki kakati kitegeeza ne bavaawo tewaba mulimu that's the point kiringo liwabira nga alongoosa wano kati gwe nojja kati Bobi Wine mulabe ng'abalongoosa ng'omuntu alongoosa olujja nga waliwo omuti ye Museveni Bobi Wine yalongoosa kati akomplaininga ku muti musula ebisaaniko lwaki musula ebisaaniko kati boosi agenda kujja atemewo omuti Bobi Wine abaddayo buzigomba direct tewaba kusibamu ate kati akola eki akyayera aba akwatamu fairozi kati nkugamba nti kekawungeezi kati kenkugamba nti Museveni ali mu kawungeezi k'ebyobufuzi kyokka ate Bobi Wine agenda naye by all means so Museveni bwagenda ne Bobi Wine abagenda tasobola kusigala because azimbye ekintu kye nga kiri ku Museveni kigoba Museveni talinayo Uganda gyatulaga mpya okige talinayo Uganda gyatulaga mpya atulaga bubi bwa Museveni na kumulabisa na kukola ki na kulabisa mutabani we n'ebigenderako byonna kati kitegeeza nti omuti guli bwe guvaawo guno gubadde gusula ebisaaniiko bye tukomplainingako ebisaaniiko olugutema bapaba
ng'abeera bambala abeera nga bambala mwambale mutugende bannange okategedde that is where we are so kati embeera efaanana bweti ey'ekikula kino etuleka mu mbeera etuleka mu situation kugamba embeera efaanana bweti etuleka mu state of kwagamaya state yabeera bitengete tebitegerekeka ontegedde ogamba ntunule eno bantunule oba ndage wano bandage wano kakati ate empuuga abaana akakisa kubanga abantu baffe bali bwe bati remember abantu abali ku Nuupu be bali ewabeesi agiwadde omuliro be bali ku Ssebaggala nga bagamba nti Hajji alagidde tuwebeesi gyakalulu Hajji alagidde okayimba ti Hajji alagambye nze nakayimba walimu naawe tegeza mmwe mwali eyo mmwe muzze mujja muguluka bukulu fe twayimbanga nti Hajji agambye tuwebeesi gyakalulu okyegedde Hajji agambye uyo akati essaawa eno ate kiki bugambe abantu bebamu abamu bafa naye jesi abantu bebamu abali ewabeesi bebali ekavule wali era bebagenda okudda ewa mpuuga nga giwunye bulungi bulungi nnyo nno bulungi abantu basobola okubeera ewa mpuuga nga kati omanyi kyeweetaaga ewa Bobi Wine kiriyo ekikumulabisaayo ekintu eki ebyo balimu bye bagamba ebyokulabisa abaana be bennyini bajja kumulabisa olunaku olwo ekintu eki ate abantu okukyukoloza kibeetaagisa ki abantu kati abantu bakyayira Besigye bakola ki ebintu ebyakyali bya Besigye bebiri Besigye 2009 abantu bamukyawamu bugerere kubanga waliwo engeri y'okuwanika and somehow Besigye didn't show any interest ontegedde era abo bonna bwe bafiira bagundi Besigye Lukwago abo Lukwago loza bakyali wali beyizo Besigye wowe Yesu Kristo abantu bawa Lukwago protestive vote protestive vote kwekuwa omuntu atasalidde akalulu bakawa Lukwago ab'e Kampala naye si lwakuba nti bamwagala nnyo naye bagamba waakiri ofunda n'omubi omwoyo waakiri bagamba katumma abalungi tumalega wuuno twemulugunye kati baba bamaze okwekalakasizaako golesa ababo bayivu bakola batya boogera bulungi ne baga tetujja kamuwa kati woono kale gobugamba nti talina kyakola so lutalo it is war, it is serious war, political war, eri very smart yabagezi bokka watu tegeera bireke genda webake omuntu gwa kujja kulumira ojja kwaka ojja gera mu saluni osabe obuugi batunda wano ku buugi gatoli mu saluni so lusobola okukera ku macanga Bobi Wine bamusuddewo kisoboka bulungi bagende omulala yenna yes politics bwatyo ali season nawe osobola okuva eri n'ogamba MS n'ekyangu n'oyogera ebigambo awo ne bisanyusa abantu ne bagamba waliwo omuvuga akazi bakalina MS ne bagobere MC because abantu beetamwanira abantu balina that gun okulaba Museveni nga yeetondera bannayuganda ne Buganda president abadde yeetonda yabadde asoma kiwandiiko ebintu bya gavumenti bwe bityo bibeera tojja bintu mu mutwe ne bwe basaala ng'egenda kusabwa oteekeddwa in fact buli gundi eri fomo ne bwe basaala bagiwandiika era senga olaba nga waliwo otera oziraba zigundi prayer days national prayer days simanyi basaba abano beki basiraamu twatugende ojja n'olupapula intercessor ajja neki n'olupapula ne lusome gwasaba olina okubiwandiika kubanga essaala erina oyisibwamu oyinza okuba osaba omuzimu ne gugulinnya n'ogamba sankala barabara ebyo gavumenti ebikkiriza
because bigera ku record. Museveni akimanyi nti bannayuganda ddala Buganda alina byabakoze ebibi. Museveni amanyi abantu be. Kwetonda. President Museveni amaze wano ebbanga ddene. Kati eri ebbanga eddene okuleka ng'oli mu ssiro. Tosobola kulowooza nti nno abantu obadde obayisa bulungi byokka. Ate alina intelligence amanyi abantu babamu bamunyiigira. Ontegedde. Kubanga ebimu abikoze, lwaki yeetonda? Ebintu ebimu abikola officially. Nga tabinaako interest, nga tabinaako control. Kubanga okimanyi president much as ye president w'eggwanga tasobola kukola bintu ebimu. Kyova olaba nti abantu abamu bava mu State House olina jjala gamba bampa ssente zange bano banalweso baazinyima. Muntegedde. Kubanga President Museveni is not technical. Mu office is a father, is a leader, is wakisa. Muntegedde. Ng'omukulembeze asobola okujja n'agamba emeeso alabika katannaba kulya mmere. Banaye ono mumuwe miliyoni 2 agenda alye ku mmere. Oli gwe bagambye zigwa ne bagamba nti ate muzeeyi atugambe mmeka. Miliyoni 2 gundi yamuwadde 4. Tubadde ne miliyoni 8. Ziweddewo. Ojja kudda. Banaye njale nnuma kati ojja kudda totuwonganira. Tukitegedde akuwadde ojja kudda. Banaye tetujja kuwa. Genda omunoonya kale bagamba kale genda omunoonya akuwe. Anti ebyo biba birala nabyo. Ebyo nabyo gyebiri. Okwetonda kwe kwabadde kukola amakulu. Kwabadde kukola amakulu mangi era nze namusonyiye. Kubanga era tantambonyabonyezza nnyo. Oyagalide mu government. Nze tambonyabonyezza nnyo kubanga nze sikola nko mu government nti yagaana okunsasula. Sigirangako mbonyebonye ebirala tambonyabonyezza nnyo kubanga ekyamazima sigenda nko Katonda anyambi badde sinaba kulwala genda mu ddwaliro kutasangayo ddagala. Badde nsobola okwegulira eddagala mu malwaliro. Ontegedde. Bwentyo sinafuna kulwadde buli bukambwe nti oba neetagako gavumenti enyambe enjijanjabe neetanjijanjabe. Kati sisobola kugera. Ekyokubiri waliwo babonyabonyezza emyaka ameka? 4. Nze tegannawera. Kubanga waliwo abantu Museveni bafuze emyaka 10. Waliwo bafuze 2. Waliwo bafuze 15. Waliwo bafuze 7. Waliwo be yakatandika. Era bagamba nti Museveni abeewo. Kubanga bwe yakabatandika. Yakaweza emyaka 10. Yakategeera nti no Uganda mubeeramu president. Tamanyi nansi bwetambula kati bw'ogamba nti bakufugidde emyaka 4 akubuuza nze dadi nina emyaka emeka. Otegedde kati gwe olina emyaka emeka. Kale ne bw'otagyogera olina emyaka nga 27. Kati emyaka gya 27 watandika okutegeera nti president ali mu nsi olina emyaka 15. Gitole ku giri. Akufugidde emyaka emeka. Naye naawe okusangawo ekyakakyaka. Sajja atufugidde emyaka 4 abafugiddewo. Olina emyaka yadde 3. Naawe kusangawo ekyaka. Omusajja atufuze nnyo. Atufuze emyaka 4 gwe tonaweza yadde 10. Tonaweza yadde hafu ya 4. Kati ate gugamba nti akufugidde 4 oba mubbi. So kati obulumi bwanjawulo. Nze obulumi bwe nnina ku Museveni musonyiye. So musonyiye. Omulumi bwonna bwe nnina ku Museveni bwe namulabe nga yeetonda kyankutteko ne musonyiwa. Wanze nina ekisa. Nze nina ekisa ng'omuntu. Nze nalabye nga omanyi kati gwe bw'otasonyiwa muntu it is up to you. Yakwetonde. Naye kati bino ebyokugamba bino bimwogere byammwe simanyi ate kyabadde akisoma. Ebintu bya gavumenti olaba essaala bagiwandiika ne bateekako nti emme toyongeramu totolako. Iyi gavumenti ebintu byayo byonna bigenda ku record. Era kati ku record kujja kugendako nti Museveni yeetondera abantu. Kino kyekyali ekiki? Ekiwandiiko kye.